Good TV njagala okubaniriza nate mu program feno the industry ensi y'abakozi mwebala okubanga mutambudde naffe obudde bonna akadde konna emisana n'ekiro kubanga musala okulaba Good TV njagala okusasira mmwe abafunye okusoomooza okumu wano ne walira nga tusaba Katonda abakuume oba Katonda akole ku ebyo ebitusomooza ebibasoomooza bisobole okubanga obulamu butambula ate n'okujja kuzaana mmwe abafunye ebirungi akadde kano kabaka program of the industry ensi y'abakozi nga bulijjo program eno tubategeeza nti it is a Build Uganda by Uganda program bwe tutunulira abantu abalina ebintu ebyenjawulo bakoze okubanga basobola okukyusa obulamu bwabwe obulamu bw'eggwanga eno n'okusagwe ali awo amuliraanye oba n'ensi mwe tutambulira olwaleero tutambudde tuli eno Busega era nga tugenda kubanga tulina ekitongole ekyenjawulo kitwegasseeko okulaba nga tusobola okubaako ekintu ekyenjawulo kitukyusa mu bulamu bwaffe n'okubangula mmwe oba n'okumanyisa oba n'okwongera ku bukugu bw'abantu ab'enjawulo era nga ekitongole kino kyaba kita Sawa World abantu abasobola okubanga bakwasaganya abantu abalina emisomo abantu abayivu mu bintu ebyenjawulo era olwaleero tugenda kuba tuyiga oba tugenda kuba tutunulira ebintu ebyenjawulo ebisobola okugibwa mu mabanda nga bolaba akantu kana kasobola okugenda mu peni kasobola okugenda mu obusenya abakyala abalina abakola makeup osobola okuba kukoteekawo akantu akasobola okubanga kakuyambako mu bulamu obwa bulijjo oba mu ngeri endala era muzikirize anze Mwangi Yusuf mbanjulire omukulu omukwaba baddukanye ekitongole kigenda okubanga kisuusa kubanga babangula babasalawo okubanga bagatta abantu bano okubanga basomesa bo ate bo bamala okusomesa ne bafuluma ate ne basomesa nabo abalala muzikirize tufune omukulu olunaku olwaleero ate anatugatta ku mubangulo oba ku muntu agenda okusomesa betugenda okuyiga olwaleero. Yes, twesimye okulaba nyabo. Kale nange nsanyisa okubeera namwe wano. Amanya n'obuvunanyizibwa n'ebyokola. Kale bampita Janet nkola n'ekitongole bakita Sawa World. Sawa World esangibwa Makero Chikoni actually guno omwaka twabadde tujaguza okubeerawo emyaka 17 nga omulama gwe tubeerako kulwanyisa bwavu. Kati nze ku Sawa World nkolanga skills development manager. Skills development. Azula ate n'akulaakulanya ebyo ebiba bikola bizuuliddwa. Yes, kuba kati fenga Sawa World kye tukola nti tugenda mu community ne tu identifyinga abantu bebayita ba entrepreneur abayina skill yenjawulo gye bayita eri unique. Kati skill eyina okubeera nga nyangu ya kuyiga teyeetaga sente nyingi kutandika kubeera naffe abantu baffe betuukirira muntu wa wansi nnyo nti talina nnyo sente nyingi kati omugamba nti notandika bizinesi y'obukadde 3 tojja kubanga omuyambye so skills zetufuna zibeera nyangu nnyo za kuyiga kati oyo omuntu wetumufuna nga tukolagana naye okusomesa abantu abalala in the different communities. Chova Sawa tugamba solutions from within. Tufuna abantu abali successful within the community okulwanyisa that problem of poverty. Obwavu mu nsi yaffe. Yes. Aboyogera ku skills ezili easy oba skills ezili simple. Musinzira kyo oyogede kuchokuba nti zinzo okubanga sente ate ebbanga lyemmala okuyiga skill eno era kiyinza kuntwalira kyo okubanga nfuna skill eno nakyo mukiconsideringa. Twatunulira nnyo obuzibu obusinga okubeera mu nsi yaffe nti obwavu. Kati wogamba nti oyagala kuyamba omuntu ali wansi ennyo nnyo olina okubeera strategic. Kyova tugamba nti oba tulonzeewo skills etugenda osomesa abantu baffe zirina okubeera nga bazirabako somewhere. Ate n'ekirala nti tagenda kwenyiga nnyo okufuna startup capital kye bayita startup capital nti n'owebeerayo n'emitwalo 5 otandika business ate ne tulaba nti eyo skill gye tuli mu kusomesa erina potential okuaninga profits nti tugenda kusuulako obusuuzi skill onoonya akatale nga tokalaba kati eyo bena betutunula n'ekirala kiri very important nti environmentally friendly skills nga zirimu recycling zirimu limited okukozesa chemicals kwegamba nga buli kimu kiri environmentally friendly era wotunula skills zonna zetusomesa zifallinga under that category nti tetuli mu kwonoona ensi yaffe at least we are actually tuli mu kugi improving.
bitundu ki eby'eggwanga bye mulimu oba binyumiriza munegwa nti wano tulina kye tukozeewo? Kakati SAWORLD ng'ekitongole eri international. We twatandika mu 2007 ya founder waffe yali atambula mu bifo ebyenjawulo different African countries, yagendako Tanzania, nagendako Kenya, nagendako Malawi, kati kwegamba all those countries tulinayo impact. Kati namala na zeroing down ku Uganda kuba nga wamanyi Uganda abantu bajumbira nnyo ebintu ebyokusoma ebyemikono nti highest startup rates of businesses naye challenge tulina era nawe nga wogimanyi nti okumaintaininga businesses ezo kiba difficult. Kati kwegamba tutambudde mu bifo ebyenjawulo internationally era ne trainings zaffe ezimu zibeera online Zoom, kitegeeza tubeera n'abantu aba connecting okuva mu nsi ez'enjawulo mu Uganda era bwe twamala tunarenga down mu Uganda tetukoma only Makerere Kikoni wenkugambye bwe tulina solution center, tutambudde in the north, in the east, in the west, central, tuli buli wamu. So tobeera limited n'ogamba nze siri Kampala temujja kunyamba, tugendera ddala awantu ewali abantu gye batwetaagira. Tumaliriza okugenda ku mukulu olunaku lwaleero, mutunulira ki bwemba mwagala okubeera nga nze njagala okusoma kubanga Uganda ensi mulimu abantu bangi abayinza okuba nga baagala okusoma naye nga byampako okusomesebwa oba nzija kyeyagalire era nsinziira ku kyo okuba nga nsobola okubangulwa? Kati kisinziira ku bwetaavu bw'oyina kuba kati fe abantu abasinga otutuukirira abasinga obutono babeera individuals naye naba individuals tubakolako naye abasinga babeera partners abalina organizations nga balina abakyala baabwe abavubuka baabwe organized groups nga baagala kubasomesa kwegamba tubatuukira ne tubayamba naye bwe mubeerawo nga muli bakyala muli organized muli mu saving group nga mulina akasente kamwe bambi tujja ne tubatuukira ne tubasomesa era tulina categories ez'enjawulo tulina ne free packages actually zetusomesera abantu as long as muli organized bulungi kuba naffe kye tutunulira twagala impact tetubasuddeeko busuuzi skill ne tubalekaawo actually twagala kukomawo omwaka gumu nga guyiseewo nga mukyakola kati kwegamba tewali any limitation nti oba oyagadde ate n'ekirala tulina ne online learning videos. Ffe nga SAWORLD tulina passion eyo nti wogenda ku YouTube channel yaffe ya SAWORLD ojja kusanga videos empitirivu ate nga zonna za bwereere. Mwete mufiirwa okubanga mugaba services ez'obwereere. Anedda nanti kati NGO nga wookiwulira nti that's the reason we twatondebwa nti kiringa gwe okubeera ne passion okukola ekintu nti n'obanga tofunamu oba ofunamu ogenda kikola. Kati ffe nga SAWORLD omulamwa gwe tuliko era ekisinga nnyo okutudrivinga nti okuyamba abantu baffe kyova olaba nti ebintu ebisinga oyinza obi accessinga for free. Okay. Kale leero njagala kubanjulira omu ku trainer waffe bamuyita Tom mukugu nnyo mu addinga value mu mabanda era akola ebintu ebyenjawulo ebintu nga byangu era ng'oyinza n'ofunamu ssente era agenda kubalaga okolamu otya earrings okolamu otya zi table organizers wine holders byonna agenda bibalaga era twasalawo okolagana naye kuba twalaba nti mukugu nga n'ekyakola akitegeera bulungi. Yes, abasabo ne banyabo ensonga muzitegedde buli alina skill ey'enjawulo osobola okukwatagana n'ekitongole kino ate ne gugudde okulaba nga tusobola okukyusa ensi yaffe. Omwami mukyala Janati agambye nti ffenna oba Janet agambye nti ffenna tusobola okubaako kye tukola okulaba nga tusobola okulwanyisa obwavu n'okutuusa obuweereza obw'enjawulo mu bantu. Sebo twesiimye okuddamu okuba nga tukulabe oluvannyuma lwa kabanga si kanene neera abalabi ba Gugudde TV badde bakulindira okuba nti tusomera ddala oba tubangule ku nsonga eno ey'ebintu bino. Amanya nze Sajja Bitomu nga nva mu kitongole kya BAM Product Uganda nga tukolaganira wamu ne SAWORLD. Mukola ki? Nze omulimu gwange gwa trainer era SAWORLD we yanonda okuyambako okuyigiriza abavubuka okubongerako ku skill kubongera ku kitone Mukama kiyampa nange mbagabireko. Lwaki mu bintu byonna gwe wasalawo okugamba nti nze ngenda kutunulira mabanda ekisooka gabbula? Lwaki wagamba nti amabanda gano nze kye kitu gye ngenda okuba nga ntunulira okugyamu ebintu bino? Anti mu Uganda muno mulimu ebintu bingi omuntu kyayagala ekyasinga okuwuliramu eddembe. Abantu abasinga nnyo bakoze ebintu mu miti bakoze ki kati natunulira amabanda gano nti buli muntu agesambye
ku ssomero bagatukubisanga miggo ku ssomero era buli omu amanye ebbanda alowooza nti ebbanda muggo kati nze nengaleeta ogase ogongeramu ekirungo nti ebbanda lituve ku muggo tusobola okukolamu ekintu ekyenjawulo kwe kutandika mpola mpola nengajjamu ki ngajjamu ebintu bino. Omaze ebbanga kinga okola ebintu bino? Ebbanga limaze ebbanga lya myaka 10 nga nkola ebintu bino. Yes. Kati tuyisizemu katono mu bintu ebyenjawulo byokola okuva mu mabanda gano. Okuva mu mabanda gano ekisookera ddala kinasookerako ddala ekyali ekyankwatako nnyo yali earring eyo. Earring eno nagiraba nga babasinga abachina babikola nengamba solo tuula wansi nesobola okujjamu ekintu kino abantu ne bakyagala. Earring eno teri mukyala atasobola jambala. Buli mukyala yenna mu Uganda 80% musangako ne earring. Nengamba nange nsobola ofulumya earring mu bbanda ate nga beeyi ntono ate nga ekyokubiri tezitowa ate ekyokusatu ng'ogenda kubeera nayo kubanga ebbanda kasoobera obanga omaze odikolako finishing w'okwowera ng'oliwummuza wali ng'ojjayo. Nentandika ne earring kati ebbanga ligenda likula nti olwa mu system obwongo bweyongera kwefumba okugaziwa. Nengaziya nengamba kankoleyo nabuno obuntu mu office aba office sibasuulidde mabega nga asobola okateekamu ebintu teekamu peeni teekamu obuki awawaka asobola okuteekamu obusenya byonna kyagala kisinziira oli kyagala munyo biki ebyo. Ngenda mpola mpola nensigala okukumulamwa nengamba ab'okumbaga mbakoledde ki kabbo k'omuwala kekano nengenda ngakolera akabbo k'omuwala mu mabanda abasinga abakola mu miti muki nentola wansi nti akabbo k'omuwala nsobola kakola mu mabanda nenkola akabbo k'omuwala nengenda nga ngazi y'obwongo kati kano kalina design ya njawulo ine banda gazi ine banda siri awano bagaleta buleesi ensigo yava China kubanga gano eno sinsigo ya buzalino waleyo siyawano naye bagajja China ne abantu ne bagasimba kati ne banda lungi nnyo oli asobola oditeekamu ebimuli wali ku mmeeza ye asobola oditeekamu chicken organizer byonna ne bibeera wali kisinziira mukadde ako omuntu kyali kwagala ensigala nga ngenda bwentyo mpola mpola. Kakati nga tugenda siri okumanya kubanga era twagala program of the industry nga bwe tubategeeza bulijjo abali ba Good TV twagala nnyo tutunuulire enkola y'ebintu bino naye omuntu ali yayinza okwebuuza amabanda gano galimibwa mu Uganda tegalinga miti nti buli wotanula booti olaba omuti enfuna yago nga mabisi oba n'okufuna nti nina gajja wano accessibility weeri nnene nnyo kubanga abantu abasinga mu myaka egiyise emabega amabanda gano alinga jjanga mu district emu ya Mayuge district eremu ejinja Busoga nga bagasimba ku mulembe gw'aba missionaries bagasimba ku church okwawula ettaka ibe bakoisange empanyi kati nga jengajja ne banga yigenze nga litoyetolola kasi kyagenda jinja nakaseke wano waliwo amabanda waneka jansi waliwo amabanda wano mukono waliwo amabanda kati kisinzira gwe volate gyolikola ki gyoyagala okukozesa buli banda lisinzira olikola omulimo gwokoze eki gwolironze so gali kyogezaako gamba nti buli kifo kiri waliwo obugumu gabo gamba nti omuti gwa omuvule omusambya girina obugumu bwagyo ebwenjawulo. Emiti gino okusinziira ku mabanda gano ganagawano osobola okukolamu ebintu bino wammanga bino designing earring bikyebyo bintu bya kati wogenda mu West Nile ebbanda lyayo lyanjawulo nnyo ne lyaffe eryawano mu West Nile ebbanda teriri mu kituli guba muti teriri mu kituli kati ebbanda eryo wemba nfunye omulimu oli ayagala ntebe ngenda mu West Nile nengajjayo oli waba ayagala buno desk organizer ngenda ne kajansi okumpi oli waba ayagala earring ngenda ne mukono waliwo bambu oyo bwigatwe gatambula kisinzira ku nkula kale tugende ku kinyusi kakati ebintu bino okujja ebbanda nga bwe tunalira bajeriva odituusa wano okufuna product efaanana bweti neetaagisa kina ddala nze ayagala okutandika ndi waka ntuddeko nvudde ku mulimu njagala kuwaka katukenja nina kukozesa bintu ki ebbanda lino for example ng'oyagala akantu nga bwe kati omuntu atandika toyeetaagisa na ssente nnyingi nnyo ekisookera ddala ojja kwetaaga tape measure ka tape measure ono mu hardware wa 3
akambe ka 3,000 sandpaper wa 2,000 kagulu wali akenkumi 2 ne ka plywood okutuzaako gundi ne vanish ogenda okubalirira mungo obalize emitwalo 5 nenga akantu buli kana akantu kano price yako kali kugumu kitundu kati ogenda okubala otaddemu emitwalo 5 material kwa gundi ebitandikirwako those are tools zokozeseza for example bambo omuguze 2,000 omutiba gutunda 2,000 ogwa bambo ogukaziza oguli wona gyoguje for example taddemu 3,000 wona ze 5,000 oze wano gutandiseko gukola akantu kano kaweredde tubala nga kaweredde nga ku mitwalo ng'ebiri naye tekaba kamu buba bungi nga kaweredde ku mitwalo 2 oba kakoze ku mitwalo 2 ng'oli katunda gumu kitundu gwatandika teetagisa mashini nyingi nti ngena kutandika neno mashini ngena tandika mbweno mashini jembanda ekitwe emyaba na Uganda okutambula twagatandikire waggulu ku madaala Nezo gama nti amadala gava wansi ng'ogalinya tandika n'ekintu ekitono osobola okukola obwongo bwo bugenda nga bwekyusa gamba nina akoma kali kenjagala kanyanguzeeko kubanga ekintu kino buli wokikola kisinziira nti ndikikola n'omukono guno obudde bujja kubeera bungi naye omuntu atandika olina otandikira kubanga naffe nange gye natandikira sava jjinja nga ntandikise ne mashini zino natandika na mukono nentandika nga akabala nakolaki nenvaayo nengamba mashini eno wenjifuna solo kwongerako ku speed nga onagamba nti wagaali teyenkanakana wa motoka so ebbanda lino buli olikolako omukwano nogenda ng'olitambuza tisobola kusala kubanga amasinga mbeera nagumu naye ondabako egundi ebiwundu byonna nedda ekyokubeera kafulu nakafulu egundi tosobola kulaba nti emmotoka afunye accident naye ng'emyaka gyavuze asooka kuyiga naye wosooka okuyiga nolikolako omukwano ebbanda lino liba lyangu nnyo kyekintu ekyasinze kubanga ebbanda si muti ebbanda bali abagwenjufu bagamba nti ebbanda subi muddo kati efo tugufuula nti ogwo muti gwa bbanda naye bali bamanyi ng'omuddo ebbanda lino oba otemye nga likulu nnyo litwala ennaku 3 okukala naye likalira mu nju gyokoma okuliteeka mu kasana ebbanda lino otojja difunamu kintu kyonna ekisookera ddala ebbanda lino buli nnyingo eri sealed kale woliteeka mu kasana yiti era ejja kuyingira wano weeyingira wano of course wano kuba kubaluka ojja kwesanga nga lyeyuziza okuva kuno paka kuli ensonga nti waki nga teeka muno ne mu kasana gasobola okukalirawo naye tosobola kufunamu kyoyagala gundi eno ebbanda erina ebbanda lino for example oba oyagala okukola desk organizer eno omuntu atandika ojja kwetaaga n'akambe kana akambe buli omu akamanyi kana akambe kakuyamba kujja ku skin eno waliwo skin ebeerako ebbanda lina skin 3 waliwo eno ey'omunda waliwo eyawakati wabeerewo n'eyeeno kati eno ey'omunda gireke n'eyawano tugireke tujjako eno oba tutunulye ekikajjo kati tugambe kino kikuta kino kikuta kati ekikuta kino okijjako omala okijjako n'akambe ebbanda nga kalu nga lino wooliraba omala okujjako n'akambe osobola otandika okusalamu ebintu byoyagala kubanga gundi yaayo twetaaga na kuwawula n'amaanyi funa akambe kolokotako mpolampola nga kolokota ekyennyanja gundi eno sikini egenda vaako yokka wemala okuvaako lidda mu smooth leveddako liba smooth kati eno waterproof nti enkuba ebbanda ekyovula basinga abalunda ebyennyanja bagagala nnyo kubanga tegakka wansi ate tegavunda lwa nsonga eno ya waterproof nti weebibeera muli mu mazzi lisigalayo likyazannya kati wolikola bweki nga tujjeeko leeyo eno ne wolisiiga emyaka n'emyaka vanish ekintu kyonna ajja kuvangako buvi bwati avangako buvi kasusu kavaako kubanga eno waterproof tekkiriza ekintu kyonna kuyingira gundi yensonga nti erina emibiri 3 gwaliyo guno omubiri guno ebbanda bwoba olisala ano nga likyali bbisi munombeeramu amazzi lino omubiri guno ogusooka gwe gukuuma amazzi gukuuma ng'emmere kati wano mu makati bono kyaziyiza teri kintu akuuma kya wakati kati woba tojjeeko ekintu kyoteyongera ku kino
okwatangako ne kivangako buvi ne oba otaddeko paint avangako buvi bwati yensonga lwaki omuggyako n'akambi mpola mpola kubanga kabeera kasusu katonotono nnyo naye kazibu nnyo omuggyako n'akambi mpola mpola n'okwata akasumeni kano akasala ebyuma abasinga bakamanyi kano kayita akiso bread n'otandika okusala ki okusala pieces oyagala okusala omaliriza funa sandpaper lweruwawu owawule sandpaper oyo alimu ebika tuva ku nkaaga ne tudda ku 8 10 kisinze size gy'oli kwagala naye nga size esookera ddala ku bbanda kuno ojja kwetaaga 8 oyetaaga 10 20 ne 4 ezo zonna size za mpawo mwadiwe yabazitunda nti buli ddala lyovaako lina shape gye lijjongerako paka onatuukira ku 4 ku bino jatuuka ku kantu ng'omaze okukasala kajja kubeera sumuusu kabeera nga lupapula ko kaggumiza buggumiza ng'onagamba nti njozeza olugoye lwange kati saa yakulugolola kintwalira bbanga ki kubanga kyemmanyi nina bwe mmala oteekako vanish lirina okukala bbanga ki lye litwala okukala ebbanga vanish oyo batugamba kuliko akagambo 24 hours kati omuzungu kyeyagamba nagamba kuletedde first dry vanish nti omusiiga saawa zino akuwaddeho order saawa zino agamba njagalayo akantu saawa nga 10 n'abanka twala otyesebo okafuuyira wano saawa eziddako n'oyongerako nga kakaze weziwera 12 nkalinga akakala jjo muno munda katonda yatondamu nga muli nakyo tujjamu bujja wampumbwe n'erimu tetuwawulamu munda tetuwawulamu era kasomala okuwawula kuno no shapinga munda muno tetuwawulamu for example nga wolaba lino era munda tetuwawulamu onyweramu amazzi kino kiteekamu bimuli si kyakunywa mazzi kiyinza oba njagala kukola mu kikopo ebikopo osobola obikola tukola ebikopo glasses abanywa amata naye kyotasobola kunyweramu ebintu ebyokya chai tasobola buugi kubanga wudu yenna olwebaera nga si bbanda kasootekamu ekyokya omuti oba ogukanga naye woteekamu ebinyogoga gumbeera friendly kyova olaba ogenda eri mu western balina ebyanzi babikola mu miti ne bateekamu amata naye tujja kusangamu nti ekyanzi bakinywereddemu chai naye kibeerawo emyaka n'emyaka nga kirimu amata omwo kubanga amata gali cool ate n'omuti guli friendly n'ebintu ebiri cool buli gy'okoma okuteekamu ekyokya nebbanga tojja ddiwangaza ne biba wiiki kati design zino zetuteekako zo tuziteekako tutya era nsinzira ku kikati for example wano tubadde tunnyonnyola abantu zayagala okutandika naye wano tuli kati nsomye njize nina mashini gundi ezo nziteekako ntya designs ezo zo nziteekako ntya design zino womala for example wetudda ku bbanda nga lino kubanga lino liba liwedde wetudda ku bbanda nga lino ng'omaze okuwuka okola sketch ya pencil soka kola wa sketch kisinja mukaddako ekifaananyi kyoli kwagala okusaako oba osaako dragon oba osaako ki womala osikechingako ne pencil ng'ojjayo waliwo mashini batugiyita jigiso jigiso eno etambulanga olaba ekyalaani nti osobola ogisaako egundi sikechi gy'otaddeko kuli ku bbanda osobola ogitambuza yonna oba kusala kkono oba kugenda ng'eri etambulanga akasota yeetambula nga olaba ekyalaani ti agenda okuba gundi oteekako ekyalaani olugoye nga waalukyusa ye sisitemu emu yagigiso yeetambula mpola mpola okusinzira nejjayo kiri kyobadde ogikola kyogitumye kubanga yetedduka nnyo speed etambula mpola mpola nga olaba ekyalaani kano kekalimi kekasala design eno akasobola okusaamu ki design eno yegigiso buno gisinziira birimu sizes ebeera set kati bine gundi eno tuyita woloso mulimi luli olw'abazungu kati mu Luganda kyannemye okukola ki okunoonya erinnya lyakyo ery'omu Luganda naye kati kino kikuyambako nti oba olikuba ebituli mu bbambu waliwo andi nagamba nti njagala onteeremu design y'ebituli ebyo nga binene kati eno osaako oba osaba biiti n'oteeka mu drill neewummula ebituli ebyo yetuyita woloso nga wogiraba nti eri size ezo nagamba njagala akatuli bwe kati onteereko mu design eya bbambu ngenda kuteekamu ebimuli nga buli kimu nkiteeka wano bwe nti kana akatuli kagenda kakola oli nakugamba nti nkolera ebituli nga binene
kati gwe mulimu gweno woloso tugita woloso naye oli mu Luganda kyaginonya erinnya lyayo bwe naddiramu ko leno shonja kuba erinnya ndimanyi woloso mashini ennene eyo mashini ennene yetuyamba okwawula earrings zino nti oba ogisaze eyo mashini gyoteekako sandpaper nti nga nkugambye nti kuba oyagala product ng'efuluma bulungi ng'oli ku gundi ogenza okulaakulana weetaaga nti mukadde kano madde ntambuza bigere naye kanfunayo akamotoka mpone ku nkuba kati ye mashini eyo nti okuguse ovudde ku ddaala eyo nodda ku mashini eyo mashini ekuyambako okuwawula ekuba ewawula earring eno kubanga oba owawuza n'engalo olunaku oyinza okwawula peya nga 5 eza earring so oba okozeseza mashini eyo olunaku oyinza okwawula peya ebi 2 peya 2 okwawula ki okwawula gundi ate nga zivuddeyo ki zivuddeyo bulungi ate gwe ow'omukono ng'awudde 5 naye nga zikyaliko ki ebisalirira ye mashini eyo gwe mulimo gwekola eno grinder yo grinder etuyamba ku bintu bino nti kino ekintu kinene tekisobola tula ku mashini eno yo ogisaako busawuluwawu nesobola shapinga kuwawula kuno kubanga kino kinene sobola kissa ku gundi eyo okugendako obuntu butontono obu earring bukyobo kati eno ebiri eve kyosoteekaawo nogamba njagala kiwawula bwenti eno grinder yakola ki yekikola esebo kakati era steel waliwo kano ono bambu ali friend ko kubanga omugoberedde ali gundi nga we yakula osobola omugyamu ekintu ndi bambu gundi zaazo tuyita gundi movement zaazo ze muyita bwentyo kasi omugoberera osobola omwasaamu bwoti kino nakikozesa jambiya ne yaffe ya bulijjo ogisaamu wali n'ogenda ng'okuba mpola mpola ng'ekkirira bukkirizi bwoti kubanga yo kasita omumanya nti gundi zaazo zikkirira bwe ziti kyangu nnyo okumwasaamu era still waliwo omunene gw'otasobola wembanga njagala kwasa kinene still machine zisobola okunyambako okumwabuluza eteri bambu asinga wano teri bambu agenda kusinga wano naye ono kati wa myaka emeka ono wa myaka 5 ono wa myaka 5 waffe buno bwaffe Obuganda we buno mwinayo Buganda n'obuchayi tulinayo Buganda n'obuchayi era kano kawuli akagumu mukko kano ka myaka sijja kubulira myaka kubanga babusimba ku mulembe giri obaka bwensembayo nga mpaavu buka omulimo gw'omu mutwe mulungi nnyo gujja kutuusa ku ddaala nti n'oliba okaddiye bajja kunoonya kubanga gw'omanye ki ekintu ekyo so tufube nnyo okwongeramu amaanyi ku mulimo gy'emitwe kijja tuwa essuubi mu maaso gwalaba Gugudde TV kyemmanyi nti olina kyoyizeemu kyotegedde ebintu bino amabanda omukulu atugambye nti twalowooza nga kutukuba kibooko naye bw'oba ensi gyekoma okukyuka n'ebintu gye bikoma okweyongera okubanga ensi ekyuka olwakadde munzikirize mpite omukyala Janet atusiibule gwe ayagala okweyunga ku kibiina kino okola otya gwalina abantu boyagala okusomesa okola otya gwasobola ate okwagala okubanga omanya ebisingawo ku nteekateeka zino nyinza kubajjawa era bafuna ntya njagala kubeeyanza nnyo okutwegattako olunaku lwaleero oba oyagala kutwegattako nga Sawa World waliwo kyoyagala okuyiga tulina options ez'enjawulo oba oyagala tukyalirako tuli located awo ku Makerere Kikoni awo nga kumpi n'Ennyumbani Hotel oba oyagala kuyiga ku bye tukola online ku mukutu gwa online YouTube oyinza ogenda ku Sawa World YouTube channel tuinako videos ez'enjawulo ze tuyita learning videos oba oyagadde okuyiga engeri gye bakolamu cakes video kweri oba oyagadde okukola engeri gye bakolamu ebitabo video kweri kwegamba tewali kirema oba oyagala kutwegattako ffe nga Sawa World becoming a member tuyina group chat group eya Telegram naye olina okutuukirira ku namba eno gyegenda okusharinga tukuteeke ku eyo group nekyala nti oba oyagala tusanga ku Facebook kwetuli Instagram X kwegamba tusobola kubula engeri gy'otusanga enamba yaffe eri 0757 139 275 enamba yaffe neyanziza nnyo sebo kale gwayagala okumanya okuyiga okusoma okubangulwa n'okuzuula ebipya weekumire ku problem eno the industry ensi y'abakozi tujja kubeerawo ffenna buli kaseera okubanga tuyiga okusoma
ate tusobole n'okusomesa abantu abalala. Sigadde nze Mwanguzi Yusuf, Mukama Katonda bakumbire mubere bulungi, mweraba.